empewo ne kunta ne wabo kuyuguma waka wabo kuyuguma akeka baka waka achusemera zonna wabo kuyuguma tusaba ke mukama katondo wamanyi wabo kuyuguma empewo yamanyi endimi z'omuliro Pallaso Pr.Bugembe enja fenna tubeeyo munnange nga bw'olaba alinga bw'ali talina ssuubi walala yemmwe essuubi alinze emikwano gye mujje bangi nange nja kubaayo nnyimba ennyimba ayikizima kulibawa libawangula Pallaso Pr.Bugembe mikwano gye mujje bangi mwenna enkyaye lugogo Pallaso tulinda Pallaso Pr.Bugembe enkyanyera ngenda kubeerawo muto wange Pallaso erugogo bayimbilimu obuyimba bwa Kristo Pallaso mikwano gyo bajja abakwagala tujja tugenda kubeera bangi nnyo one of the best vocalists of our time ngenda kubeerayo munnange nga bw'olaba talina ssuubi talina ssuubi walala yemmwe essuubi mikwano gya Pallaso enkya abalinda yemmwe mikwano gye ate mujje bangi lyekuwaki tweyampa obukuumi Pallaso Pr.Bugembe enkya ffenna tubeeyo munnange nga bw'olaba alinga bw'ali talina ssuubi walala yemmwe essuubi alinze emikwano gye mujje bangi nange nja kubaayo nnyimba ennyimba ayikizima kulibawa libawangula Pallaso Pr.Bugembe mikwano gye mujje bangi mwenna enkyaye lugogo Pallaso tulinda Pallaso Pr.Bugembe enkyanyera ngenda kubeerawo muto wange Pallaso erugogo bayimbilimu
bagamba nti yagala sente ng'amayembe kitegeeza amayembe negalina sente isemulolokole mu linnya lyonna gye lisingiridde nekutuddeko kikolimo ky'obwavu kugendereza amaanyi yansumulula Kristo anasomekwa liyekuwachi gwe yampa obukuumi palasa tugamba enkya ffenna tubeeyo munnange nga bw'olaba alinga bw'ali talina ssuubi walala yemmwe essuubi alinze emikwano gye mujje bangi nange nja kubaayo nnyimba ennyimba ayigizima kulibawa ibawangula palasa tugamba mikwano gye mujje bangi mwenna enkyaye lugogo palasa tulimba Pallaso Pr.Bugembe enkyanyera genda kubeerawo muto wange Pallaso lugogo lindirira moyo wa mukama bwe yasuubiza empewo ne kunta ne wabo kuyuguma waka wabo kuyuguma waka achusemera Wow, balamusizaako nnyo nate mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo abidde ddala omulamu. Lyebazibwe erinnya lya Kristo. Balamusizaako nnyo yonna gye musinzidde mu mirimu egy'enjawulo ababadde ku mirimu abakyali ku mirimu. Njagala okwebaza Katonda ku lw'obulamu bwammwe, njagala okwebaza Katonda olw'ekisa ky'abawadde okuyimirira abasumba mu bifo by'ebyenjawulo, abatume ba Kristo, bannabbi ba Katonda. Twagala ddala okwebaza Katonda ku lw'omulimu ogw'amaanyi gwe mukola mu bitundu byammwe yonna Mukama gy'abasimbye okulabika nti nno omulimu guno gugenda mu maaso ogw'okubuulira enjiri, ogw'okunyweza ekkanisa, n'okulabika nti nno efuna okuluŋŋamizibwa okutuufu. Mukama waffe Yesu asimba obuweereza obutaano mu Befeso 4:11 eyo, naye ng'ekigendererwa ky'omulimu ogwo gwasimbibwa kwe kulabika nti nno abooluganda banywezebwa. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Abooluganda banywezebwa. Olunyiriri lulimu mu Befeso, ekitabo Ephesians, ekkanisa yali mu Befeso. Befeso yali meka? Befeso 4:11 bwemba siri olabidde. Kama yeebazibwe. Befeso 4:11 balala bannabbi abatume, naye olunyiriri olw'12 lunkolera nnyo. Lugamba nti olw'okutuukiriza abatukuvu olw'omulimu gw'okuweereza olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Kutuukiriza abatukuvu olw'okuweereza, amina, ogw'okuweereza koma
olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Edification, edifying the body of Christ. Kama favors when you edifying the body of Christ. Lwaki sikuwa olunyiri lino ku screen yo? Ndukuwe kankuwa olunyiri lino ku screen yo mu linnya lya Mukama waffe Yesu abeerera ddala omulamu. Amiina. Kankuwa olunyiri lino ku screen yo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo abeerera ddala omulamu. Befeso, ekitabo ekitibwa ekya Befeso 4:11. Tugenda soma ne 12. Sister Ferukundo Florence yatuguliddewo oluyimba olwo lwa bwaka. Oluyimba olwo lwakola omulimu gw'amaanyi nnyo era lukyakola omulimu gw'amaanyi mu mubiri gwa Mukama waffe Yesu. Bayibuli esomesa Befeso 4:11 nti era oyo naawe abalala okubeera number 1 abatume apostles, n'abalala bannabbi, those are prophets, n'abalala ababuulizi, evangelists, n'abalala abalunda, those are pastors, abali mu pastoral, abo nga betwandiyise ba shepherds. Amiina. Ne wabeerawo n'abayigiriza, abo abasomesa, Bible teachers. Naye abantu bano baweebwa ebirabo bino nga Kristo mwene yennyini yabibawadde, si Mwoyo Mutukuvu. Eby'Omwoyo Mutukuvu birala, ne Kristo yennyini byawa nabyo birala, ate ne Katonda byawa nabyo birala. Amiina. So kati Kristo ya asimba ebirabo bino olw'okugasa omubiri gwe. Katonda omulungi omwesigwa nkusabye nga tugenda okwogera ebigambo bino bigase wabeewo asimbibwa era wabeere wanywezebwa mu linnya erisinga amannya gonna erya Kristo. Musaayi gwe ku musaalaba kagukole gwayinza byonna. Nsabye wabeereyo omukyala eyanywezebwa, wabeereyo oluganda eyanywezebwa mu kukkiriza, oleme kubeerawo kimuzunza wadde okusagaasagana mu linnya erya Yesu. Ssebo nsabye wabeewo ayambibwa mu kadde kano, ebigambo bino nga byogerebwa, wabeewo ayambibwa. Omulembe guno gwe tulimu omuzibu baako gw'oyamba. Amiina. Bayibuli etusomesa Befeso 4:11 nti era oyo naawe abalala okubeera abatume, n'abalala bannabbi nga bwe nkusomeseza. Then olunyiriri olwa Befeso 4:12 lukulu nnyo. Ssebo nkulamusizaako neewe nnyabo, muweereza wa Mukama mpuliriza, yonna amawanga gy'osinzidde. Neebaza Katonda ku lw'obulamu bwo. Nzikiriza Katonda nti platform eno erina omuntu omu gwegenda okuba ng'eyamba mu linnya lya Yesu. Olw'okutuukiriza abatukuvu, olw'omulimu gw'okuweereza, olw'okuzimba omubiri gwa Kristo. Bintu bisatu. Lwaki ebirabo bino 5 bisimbibwa mu Kukanisa? Amiina. Videos z'olabye mu kusooka nga tuggulawo video emu yeya Wilson Bugembe. Video endala ezeeko gy'olabye ebaddeko enkuyanja y'abantu abaleekaana eyaligawo Essajjumba omusamize ng'akola crusades, zetwandise zi crusade, nga avuba abantu okubajja yonna gye bali, oli mu Busiraamu, oli mu Bukatuliki, oli mu Bulokole, yonna gy'oli nawe tolinawo ogwa, ng'akulaga nti nno akolekitinga spirits zaabwe, emyoyo gy'abantu abo abeeko ate wagiyingiza. Era ogenda okuwulira mu vidiyo eyo nga mulimu ebigambo ebimu ebityoboola oba ebiraga nti nno n'abalokole muli wano, namwe muveeyo mujje eno.
nga video bw'ogiwulidde okategedde kati kitegeeza nti nabo bayimiridde beesimbye bwantoogo okulabika nti no balina obwakabaka bwe baagala okusimba era okunyweza era ye kennyini akulagira ddala nti yenze kabona w'omulimu guno era basimba ne bakabona batalaga ebifo ebyenjawulo okulabika nti no ekyo kye bakola kibuna wonna. Amiina. Bafuba okulaba nti omulimu gwe bakola gubuna ebifo byonna bye babeera basimbye. Wow. Video eya Omusumba Wilson of nti tekikyewuunyisa si kipya nnyo gy'oli gw'abadde agobera platform eno era agobera platform eno si kipya si mawulire mapya gy'oli tekikyewuunyisa naye nga tekinakuwaza wabula ate nga n'akikola yennyini tekikyamwewuunyisa kubanga kyafuuka kitundu ku bulamu bwe ewatali wadde kusaasira myoyo gy'abaana bato abaakalokoka abaakava mu bidongo abalwanagana n'okuva mu bidongo naye nga bakyafuluukinga ne bayingira mu bidongo ebyensi naye nga mu kadde kano balwana okubivaamu naye nga biganye. Kakati yewayimuka eddoboozi eryayitibwa Omusumba ye buli mwaka buli lunaku ng'akola ebirango eby'ab'ensi abatambuza agenda zaabwe n'akuba ebirango n'abagamba nti mujje tugende tuwagire abantu bano. Onfuna kati njagala olabe olutalo oluli wakati wano. Wilson gw'oyinza okuba kubanga mulina eŋŋombe neegamba nti ne bw'onayogera onaakoowa sijja kukyusa wadde okukuddamu. Njagala otunulire embeera eno lunaku olwaleero nti oli omusamize ali mu kaweefube waako sika bantu kubajja mu kkanisa abayingize mu busamize era omulimu agukola era alina wagutuusizza kubanga bw'olaba vidiyo eyo oyinza okulowooza nti kurusedi y'abalokole era n'okwatuza kw'abaatuze oyinza okulowooza nti wano waliwo omubuulizi w'enjiri naye musamize ali mu kuliidinga bantu intu okusamira abasika abajjeeni abatwala eri mu budde bwe bumu. Musumba alina ekibiina akutta omuzindaala akutte n'eddoboozi lye alangirira abantu era alagirira nti mujje tugende tubeereyo mujje tugende nange ngenda kubeerayo mujje tugende tubeereyo mujje tugende tubeereyo mujje tugende tubeereyo. Noyimba n'oluyimba sirina ssuubi lirala yeggwe essuubi. That's not gospel. Tujja kutuuka ku level eyo okusomesa gospel. Omuntu yenna nga si mulokole nga talokokanga talina gospel gw'ayimba. It will never happen. Kakati olunyiriri lwa Bayibuli Befeso 4:11 Bayibuli esomesa nti for the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Bw'obanga oli musumba, bw'obanga oli mutume, bw'obanga oli nabbi, oli mubuulizi wa njiri, emirimu egyakutumibwa okukola giri emirimu esatu. Number 1, perfecting the saints. Number 1, perfecting saints. How do you perfect it? Chinonye. How do you make them perfect? Chinonye.
How are they being perfected in Christ? Tula wansi okole homework, okole research. Tetugenda kugenda yeeyo. Ekyokubiri, for the work of the ministry, olw'omulimu gw'obuweereza. Kuweereza. Wayitibwa, oli nabbi, oli mutume, oli musumba. Pastor, omulimu gw'okola ogwo kulabika nti no gubeera guli connected ne ministry. As in, ministry yefunamu. Ministry kasitebera nga tefunamu. Which means that's not what you are called to do. Kubanga ministry tefunamu. Kyekifuna mu nsi yefunamu. That's why nti oli omusamiza ali mu kuyita abantu bave mu makanisa yonna gye bali bayingire obusamize. At the same time, omusumba alina ekibiina, alina ekkanisa ennene, kyafuuka kitundu ku bulamu bwe, kukuba ebirango byaba Misiri, abatamiivu, abakola effujjo lyonna ery'ekika ekya waggulu, kukola ebintu byonna ebitoogerekekana mu matu gaffe, n'obakolera ebirango nti n'oyita abantu nti mujje tugendeyo tuwagire omwana waffe. Kinakuwaza, kikaabya maziga, naye kubanga tewali kyakola, ekyokola kiri kimu, kwogera, kusaba na kwegerera ku lw'abooluganda. Omulimu gw'oli mu kukola, oli mu kuzimba omulimu ogugenda enkeera ku makya okumenya abooluganda. The work, the building you are building, that's a building that is going to get early in the morning and it will demolish. Many of them will die. Nkikubulidde. Nayitibwa, ndiko okuyitibwa, nayitibwa, nze Mukama yantuma okukola kino. Katonda oyo yakutuma okukola ekyo. Sawa yolado gwe ntekako question mark. Katonda kyoyo. If you are a pastor, you have to minister in the line of edifying the body of Christ. Edification. Okuyita abantu bano bagende mu bivvulu eby'abensi gye bagenda okunywa omwenge, gye bagenda okutamiirira, gye bagenda okunywera ebintu ebitategeerekeka. Balina abayimbi ab'enjawulo, buli muyimbi alina spells ze, buli muyimbi alina okuyitibwa kukwe, kubanga abayimbi ababensi buli omu alina okuyitibwa kukwe. Abamu balina ennyimba ze bayimba nga zigenda kusuula abantu mu kwaka. Abamu balina ennyimba ze bayimba nga ennyimba zigenda ku buli omu alina nga naffe no mu bwakabaka bwa Katonda. Buli omu bwe yaweebwa okuyitibwa okw'enjawulo mu birabe ebitaano, eri nabo buli omu alina mandeeti ye. Waliwo abamu nga bo balina mandeeti yaabwe ng'abantu balina kwambala myoyo gya kusiyaga. Omuvubuka ayitibwa ni muvubuka ono tujja kumujjukira. Ekintu kyonna ky'okola oli muweereza wa Katonda, kabubeere bufumbo, bulina okubeera nga buli in line with the body of Christ for edification. Kitegeeza nti kasita oyonoona marriage principles za Bible, then you are not edifying the body of Christ. Ate ng'ekyakuyitibwa okukola, it is to edify the body of Christ. Befeso 4:12. Kitegeeza olina omukyalo ow'okubiri, olina omukyalo ow'okusatu, olina omukyalo ow'okuna, ojja ogattako
ne luli oyinayo eri abaana 8 eno oyinayo abaana 2 oli musumba naye ate gwe omwenge onywa. You are not edifying the body of Christ, but you are destroying the body of Christ. Njagala okubemu akafaananyi. Wilson Bugembe okutte emotoka y'ovuzi ogenze. Oyimbye nyimba zonna z'oyimbye zibakuwadde ennyimba 2. Oyimbye. Goloza maanyi ki g'olina g'osobola okukozesa okuwamba abantu abo. Yet ng'ate olina abantu b'osindiseyo bagendeyo. Bwe batuuka ne bagendayo ssaawa meka gwe z'ogenda okuyimbira, oli agenzeyo n'omutwalo gwe n'emitwalo gye 5 ayagala amaleyo ezize. Tagenda kuvaayo ng'omuyimbi omukulu tannaba kuva ku kituuti. Alina okumala okuyimba then aveeyo kubanga yeye yamututteyo. Kati gwe bakuwadde oyimbye bakuwadde akako. Of course tukimanyi bulungi nnyo embeera nyeriwo mu music industry ya Uganda nti yagabanyizibwamu emirundi 2. Abamu bakolera gavumenti ate abalala tebakolera gavumenti, ne beeyawulamu emirundi 2 nti bano ba federation bano si ba federation. Kati gwe n'obeera mu katu nze nakugamba bagenda kutandika okukozesa ensobi nga tolina bw'okivaamu. Nabagamba nti sitaani bw'aba akozesa omuntu abeera nga gavumenti. Gavumenti esobola okukozesa omuntu nejja n'ekuleeta mpola mpola nga buli w'ogenda ekutemera oluguudo n'ekutemera oluguudo ng'ekukozesa. Kati federation ezo zimulimu bali mu kukukozesa. Sitaani yakozeseza platform eyo ate obiraba obimanyi. Obiraba era obimanyi. Video eyo teri ku platform yo. Video eyo teri ku platform yo. Ate nga bagikukutte. Naye teri ku platform yo. Kubanga platform yo video eyo teriiko. Teriiko. Question mark. Question mark. Video eyo teri ku platform yo. Naye nga ate eddoboozi liryo ne video yiyo. Kisegedde. Kakati gwe bakuteeka mu position eyo. Sitaani akusobola okukupositioninga n'akukozesa. Kati gwe kyokola abaana mu kanisa baveemu entiisa ey'obwakatonda kubanga gwe mission gy'olina gye baasimba ku ggwe. Nkinda kukugamba mission gye baasimba ku ggwe kwe kuleeta embeera mu kanisa ya Kristo nti ebintu biri normal era church is fun. Yeyo mission gy'olina kwe kusiiga ekifaananyi nti church is fun, everything is normal. Jangu mu kanisa amasaati amapesa ne oboga tadde gonna esaati nga zitaayaaya, it is okay. Jangu. You're creating a platform omulabe waayingirira ennyo abooluganda mu Nansana. Era nze natandika dde okusaasira abooluganda abatuula mu Nansana nga bwe nsaasira abooluganda abatuula eri ewa Bujingo. Kubanga abooluganda abatuula mu Nansana they are drinking ku kintu bo bennyini nabo kye batamanyi naye nga batudde wansi. Batudde. Yesu ojja kukwata omuzindaalo oyo kula olunyiriri awo osabule enjiri bakyamuke bakube mu ngalo. Good. Naye nga banywa ku kintu ekizibu. Bible etusomesa mu kitabo ekitibwa ekya Yeremaya. Bible esomesa mu kitabo ekitibwa ekya Yeremaya 2:1 eyo. Yeremaya 2:1 olunyiriri lwa kumeka 13 eyo. Olunyiriri lwa kumeka olunyiriri lwa kumeka Yeremaya 2:1. Waliwo abooluganda abakkirira e Misiri okunywa amazzi ga Sikoli
Mukama yeebazibwe nnyo. Olunyiriro luno nalulabako wano mu Yeremaya. Nalusoma mu Yeremaya. Mbadde saagala ndu Yeremaya. Okay. Mukama nga waali omulamu ngenda kulunoonya wano mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bagende Misiri okunywa amazzi aga Sikoli. Yeremaya 21. Yeremaya 21 meka? Ziti Yeremaya 2 ndowooza. Yeremaya ajja kubeera 2. Yeremaya 2 17 18. Yeremaya 2 ya ndulabye. Yeremaya 2 n'obudde butudduseeko. Yeremaya 2 mbadde manya 21 kirabye okusoma wekyetaagisa okubeera nga tujjukira ebyawandiikibwa. Yeremaya 2:18 Bayibuli esomesa nti kale nno ofaayo ki mu kkubo erigenda e Misiri okunywa amazzi ga Sikoli? Oba ofaayo ki mu kkubo erigenda e Bwasuli okunywa amazzi ag'omugga? Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Ofaayo ki mu kkubo erigenda e Misiri okunywa amazzi aga Sikoli? Ofaayo ki ogenda e Misiri okunywa amazzi aga Sikoli? Oba ofaayo ki mu kkubo erigenda e Bwasuli okunywa amazzi ag'omugga? Kiki kyofe nnyo abantu bano Abamisiri okubakubira ebirango bya konsatisi zaabwe? Nga konsatisi zaabwe omanye ebiriyo, gw'ogenda vaayo ssaawa 2, 3, 4, 5 togenda kusulayo. Ogenda kugendera gwe bagenda kukutwalira mu VIP. Omala okuyimba oveeyo. Obalekeyo bali be wakubidde ebirango abavudde ne mu makanisa amalala. Wano wenkowoolera abaweereza, abasumba abali mu kibuga n'emiriraano. Ekintu kino kiri mu kukula. Ekintu kino kigenda mu maaso. Right now mulinganga abatalaba bubi buyinza kukivaamu. Kubanga abangi bayinza okwagala okutya okwogera ku mbeera efaanaganako bweti ndi banaatuwulira batya, banaayogera batya. Katusirike, nange kansirike kandabe ng'ekitaliiwo. Nange kansirike sigenda kwogera. Katukireke kibeere ng'ekitaliiwo. Banaawulira batya, banaalaba batya, banaalowooza batya. Bajja kugamba tuli mu ntalo. Nga bwe kigenda maaso, nga bwe kikula, nga bwe kigenda maaso. Buli omu asirise. Naye ng'ekituufu kiri nti ekkanisa ya Nansana waliwo altar gye baazimbawo egenda okuvuba abantu, evuddewo evuba abantu ng'ebayingizaamu omwoyo gw'ensi, ensi ebeere nga efuuse kitundu ku bulamu bwabwe kinyumo, nga bali mu kinyumo. Kubanga omusumba yennyini Bugembe abagamba nti church is fun. Katolo ne bwogenda eri okuzina amazina agali eri, n'ogendayo eri ku kivulu kya Pallaso, ne bwogenda mu kivulu kya Kamiliyoni, ne bwogenda mu kivulu kyani, waliwo abalala be baleese mujje tugende, nga yakuba campaign bagende. Naye ng'ate ye Wilson okumunoonya omwana wa gospel, okunoonya Wilson nti nkubira akalango muzeeyi aka konsati yange, Wilson asobola okubula era oyinza obutamulaba. Kati Wilson ate era kizibu nnyo okukubira omuyimbi ow'ensi akalango singa abatali mu federation yaabwe eya Eddie Kenzo gyakulembera. Kiba kizibu. Wilson kizibu nnyo okuvaayo okukuba akalango. N'agamba nti akubidde omuyimbi Rodney, Chairman Rodney, nti amukubidde akalango ka concert. Kiba kizibu nnyo. Okumunoonya kiba kizibu. Naye Wilson ayanguwa nnyo okukubira ab'ensi ebirango. Wilson asobola okumala omwaka nga tategese concert ya muyimbi wa gospel mu kkanisa ye. Naye n'akulaga nti ate abayimbi ab'ensi abawa platform okusinga. Njala kugenda n'abaweereza ba Katonda. Bayibuli esomesa Yeremaya 2:19 obubi bwo gwe buli kubuulirira. Obubi bwo gwe buli kubuulirira.
n'okuseseetuka kwo kuli kunenya. Kale manya olabe nga kigambo kibi era kya bubalagaze, kubanga olesse Mukama Katonda wo, era n'entiisa yange teri mu ggwe, bw'ayogera Mukama Katonda ow'eggye. Lwaki okkirira e Misiri okunywa amazzi ga Sikoli? Olw'ensonga eri mu lunyiriri olw'19 nti kubanga obubi bwo bukubikkulira n'okuseseetuka kwo kuli kunenya. Awo manya otandise okuseseetuka. Kasi otandika okugenda e Misiri okunywayo amazzi ga Sikoli, otandise okuseseetuka. Ekyo tukiyita compromising. Kubanga oli musumba naye omulimu gwakuweebwa nga gw'omusumba, it is to edify the body of Christ, kulungamya kanisa ya Kristo. Nti anida temukola ekyo kikyamu, temukola kino ekyo kikyamu, ekyo temugendayo ekyo kikyamu. Nedda bannange ekyo mugireke kikyamu, tulina kutambula bwe tuti. Eyo temugendayo, eyo waliyo amannyo g'engo, eyo bagenda kubaliirayo, eyo waliyo ebyoto ebiriyo ebya bbaali, temugendayo. Naye kakati gwe ate okutta omuzindalo bagamba mukkirire Misiri munywa amazzi ga Sikoli, mukkirire Misiri munywa amazzi ga Sikoli, kubanga gwe waganywanywa dda. Ulisoni abo abasajja bakuwamba dda, ekyo oba oyagala oba toyagala, oba weewolereza oba teweewolereza, abasajja abo bakuwamba dda. Kasita watandika simanyi zi celebrity Sundays ezo, bakuwamba dda. Kakati ekyo kuliko ekyo kye bakuwambiramu, ate kyoyagala n'abaana nabo bakitambuliremu. Obubiibwo gwe kyovula ndi kati waliwo abavubuka batandise okukuba ebirango, bakuba ebirango ebyensi ate nga balokole, ate ng'otambula nabo. That's why ndi bwetwogera ebigambo bino waliyo abavaayo nga babusungu bungi nga tebaagala kubiwulira, era nga bo balowooza nti ffe tuli mu kulwanisa ggwe. Nze siri mu kukulwanisa, ate era sisobola kukulwanisa, sisobola, ate era sina kyenkwagalako. Nedda, kubanga gwe manyize gwe wagenda dda, naye waliwo abo abato, abaana abo abato omugigi ogwo omupya ogwo. Waki nibo benabeera abantu babiri banategeera nti waliwo ekikyamu, because compromise egendedde ddala ewala mbi nnyo. Mukama waffe yeebazibwe nnyo. Compromise mbi. Amina. You are compromising. Ekitabo ekitibwa eky'okubikkulirwa ndowooza tugendagendako mu kuwummulamu, male nkomewo. Tusome ennyiriri za Bayibuli 2 zokka oba lumu, dakika zijja kubeera 10 zokka, kubanga bingi tubyogedde. Naye ngenda kwogera ebigambo bino mu bulamu bwo, waliwo ekyenjawulo ekigenda okukola gy'oli. Katonda agenda kukunyweza olemme kukkirira Misiri kunywa mazzi ga Sikoli. Kankomewo, tovaawo, dakika emu yokka. Amina. Akulikira nnyo ddala mukwano gwange ate mukuumulamu kwe tuvuddemu mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Bayibuli esomesa mu kitabu kyaffe ekiyitibwa ekyakubikkulirwa 2 n'olunyiriri lwa 20. Agamba nti naye nina ensonga ku ggwe, kubanga oleka omukazi oli Yezeberi eyeeyita nnabbi. Kubikkulirwa 2:19 ndowooza tubatandikira. Kubikkulirwa 2:19 nti manyi ebikolwa byo, n'okwagala, n'okukkiriza, n'okuweereza, n'okugumiikiriza kwo, n'ebikolwa byo eby'oluvannyuma nga bingi okusinga eby'olubereberye. Naye nina ensonga ku ggwe, kubanga oleka omukazi oli Yezeberi eyeeyita nnabbi, n'ayigiriza n'akyamya abaddu bange okwendanga n'okulyanga ebyaweebwa eri ebifaananyi. Mukama waffe yeebazibwe nnyo, abooluganda, Mukama yeebazibwe. Ekkanisa eya Siwatra, bwe tusoma ekitabo, bwe tutunulira Bible ne tureadinga Bible Times seasons ze tulimu, nali nsomesa abooluganda era njagala nziremu nkikkaatirize nti twava mu biseera eby'amatayo, tujja tutambula ku lubereberye, twamuvaamu kuva twala tugende Matayo, enjiri ebuuliddwa, twala tugende
enjiri ebuuliddwa ekyamazima enjiri ebuuliddwa ndituuka mu kanisa eyasookera ddala bikolwa by'abatume tuvuddewo kubanga tulabye ebikolwa eby'abatume bye baakola olwaleero tubirabyeko abasajja nga babikola tulabye olwaleero Katonda nga akozesa abantu be mu ngeri yonna eyeewonyesa tubirabye abantu Katonda abakozesezza ebikolwa eby'abatume ekkanisa bye yakola tubirabye olunaku olwaleero tubirabyeko n'amaaso gaffe ekkanisa weevuddewo ng'ekyamagero tekikyewonyesa muntu nti omulema atambudde nti wanjikanziruke mulabe tubirabye n'amaaso bibaddewo omufu okuzuukira nga tekikyali it's not a miracle agenda kuzuukira abeerewo ennaku ze zamazeewo era amala afe so ng'okuzuukira it's not a miracle tubirabye tubiwulidde ensi abalogo basamize twala tugende nabo bakoze ebyamagiro ebyabwe so ebyamagiro nga it's not that thing actually ebyamagiro tebyaattractinga bali munda mu kkanisa abula byaattractinga abali wabweru w'ekkanisa okubaleeta mu kkanisa amina so tutuuse tuli mu kkanisa tuli mu kitabo ekyokubikulirwa tuli mu kadde okwetegekera mukama waffe Yesu okudda tuli mu mulembe guno ng'omwoyo guli eri ogw'omulabe wa Kristo Bible esomesa nti the spirit of Antichrist which is at work now in the children of disobedience omwoyo guli ogukolera mu baana abatagonda so omwoyo guwe guli olunaku olw'olwaleero ekkanisa erina movement gy'erimu olunaku olw'olwaleero nga movement eyo eri mu kitabo ekiyitibwa ekyokubikulirwa ekitabo ekyokubikulirwa kyetulimu nti tulengera ekkanisa 7 ezoogerwako mu kitabo ekyokubikulirwa 3 n'okutandikirawo ekkanisa ey'omu Ephesus ekkanisa ey'omu Siwatra ago gonna amakanisa 7 ago mukama waffe yeebazibwe nnyo ekkanisa ey'omu Philadelphia ago gonna amakanisa gawandiikibwako olw'ebikolwa bye galimu naye nga it's a reflection of where the stage of the body of Christ is now kubanga bino ebigambo byawandiikibwa owooluganda Yokaana ng'okubikulirwa kuno kwaleero kulina okubeereka nga kuli living olunaku olw'olwaleero so ekkanisa erimu stake ey'okulabika nti nno erina abaweereza abagiyimiriddemu okuweereza naye nga buli omu mission eyamutumibwa bw'ateenyweza atandika okusikatira mpola mpola lwaki kubanga omwoyo guli ogwa Antichrist guli mu kukola kati now mulembe guno wetwetaaga omuntu yenna yalokoka ng'okkiriza Yesu okunyweza ekyo kyewakkiriza omuntu yenna aleme kukikubbako nkubulidde amazima ga Katonda geeko that's why otunulira ebintu bingi nnyo olunaku olwaleero ebiri mu kuhappeninga ekitabo ekiyitibwa ekyokubikulirwa 2:10 ekitabo kubikulirwa 2:2 naye nina ensonga ku ggwe kubanga oleka omukazi oli Yezeberi you tolerate oleka you tolerate omanyi kye bayita tolerating you tolerate omubbi omanyi omuntu tubeera mu kanisa tulinamu abantu abalwadde abeetaaga okuwona ne tubagumiikiriza kane ne tuduuka mu kaseera ak'okutuuka nga bo tebakyawona mwe bali mu kanisa tebawona naye nga mwe bali tebavaamu ate nga tebagenda kuvaamu naye nga mwe bali tebavaawo tawona ye buli kaseera mwaka gumu ogugwako ng'ayimba oluyimba tojajinga Katonda akebera mutima ogwo mwaka ne gugwako n'akwata omwaka ogwokubiri tojajinga Mukama akebera mutima ogwo mwaka ogwokubiri mune sister yambalako bulungi ogwo mwaka ne gugwako munange blaza kola bwoti chuka bwoti ogwo mwaka ne gugwako netukwata ogwokutaano myaka 10 owooluganda ali mu kanisa naye bw'agenda bw'ayimba mu bivulu bw'anywa omwenge ate bw'akomawo mu kanisa ate bw'akulaga nti ayagala nnyo Katonda okusinga abalala
ate bakulaga nti tebagenda namugambako. Uwomugambirako tojajinga. Kati n'abeera mu kkanisa nga ali awalinga kitengejja, abuguma tabuguma, anyogoga tanyogoga, ali awo atudde bw'ati mu kkanisa. N'aziyiza abayingira, n'aziyiza abafuluma, ali awo atudde kijingi kiri awo. Kati time comes nitubeera ne kituyita patience. Njawulo nene nnyo wakati wa patience ne tolerance. Njawulo nene. Nti omuntu ekkanisa soma olunyiriri luno. Soma olunyiriri lwa Bible lulu. Soma. Naye nina ensonga kugwe. Haleluya. Nina ensonga kugwe. Kubanga oleka omukazi. Nina ensonga kugwe. Kubanga oleka omukazi. Ho. My God. Kubanga oleka omukazi oli Jezebeli. Kakati ekyo kye tuyita tolerance. Tolerance si kugumiikiriza nti we have patience. Tolerance tugenda kukuleka tukugumiikirize kubanga tetwagala kusabotaginga ddembe lyo. That is tolerance. We allow you to do something, whatever you want to do, olw'ensonga nti tukulinamu interest. Ekyo kye bayita tolerance. Tolerance kirala nnyo. Mu kkanisa tetulina kye tuyita tolerance. We don't tolerate. Mu kkanisa y'ekyensonga lwaki eno ekkanisa y'omusiwa tulaba ginenya. Ereka omukyalo ono yeeyita nabbi Jezebeli n'ayigiriza n'akyamya abaddu ba Katonda okwendanga. Kakati Wilson Bugembe gwe ky'olina bakiyita tolerance. You tolerate these people because you have your own agenda mu bo. Tuyagala kubanyiiza bagenda kukusaba zi drops ozibakolere kubanga you tolerate them. Ate n'ogattako n'okuyigiriza abooluganda okwendanga kubanga gwe kyokola obayigiriza nti akabebere ebivulu ebyo osobola okugendayo. Wali onkuteko ngamba sibagambangako mugende naye okubya ebirango nga gw'omusumba. Okubya ebirango nga gw'omusumba kiringanga olwaliro seeka naye mye bamubuuza seeka yogera ku oluganda atadde wali ennyama y'embizi ku muzikiti okulina n'omuzikiti. Ekyo kintu ekyo kyogerako ki? Seeka Mubajje ng'agamba nze bannange embizi sigirinaako obuzibu. Alina bukya y'ennyama wali eri manju w'omuzikiti takirina buzibu. Ateekewo omudaala gwe ogw'embizi akole bizinensi ye. Ndemuleka abeere waakole. Kakati ojja kuwulira abasiramu kye bajja okwogera. Ojja naawe kwejjusa ekyakuteesezaawo omudaala gw'embizi awo kubanga they don't tolerate. Why do you tolerate? Because you tolerate them. Kiringanga olw'ensonga nti olina ennyumba ez'abapangisa naye ennyumba ezo ez'abapangisa olinako bamalaaya abasulako. Newankubadde baleeta abantu ekiro, newankubadde bakoleramu ebintu, ogenda kubaleka olw'ensonga bakuwa ssente. Ogenda kugumiikiriza obusirusiru bwabwe bwonna n'obutumbaavu bwabwe bwonna n'obubumbatuutu bwabwe na byonna bye bakola, kasasiro waabwe, effujjo lyonna, essagaliko lyonna lye bakola, byonna bye bakola ogenda kubigumiikiriza. Onaagumiikiriza oyoole obupiira ku makya bukozeseddwa obusuuleyo. Why? Because obawa bakuwa ensimbi. So tolerance kirimu okugumiikiriza kubanga you benefit. Kakati kino ekintu kino Musumba Wilson kyakola, he tolerate these people kubanga abafunamu. Why? Kubanga bwe banajja bw'anaakuba ekirango nti wiiki ejja Pallaso ajja, wiiki ejja Chameleon ajja ekkanisa, wiiki ejja Bobi Wine ajja ng'ekkanisa, wiiki ejja Bagundi bajja kubanga atambulira nnyo mu ba celebrities abo ab'ensi. Olwaki? Kubanga abaagala mu
following eyo ekkanisa ejjule. Kakati you have to tolerate them kubanga obafunamu. Nabo kwe kukusimbamu ejjembe awo. Eryo ejjembe eryo toliryekuulamu ne bw'oba oyagala otya until then ng'ovuddeyo n'okitegeera n'okyenenya n'okita nogaa bino kati mbirese. Until then nga tofuddeeyo kukigamba nti sipene kati bino mbirese. Oba mulokoka oba temulokoka mmwe mumanyi. Basabire okujja mu kkanisa batuule. Mubaleke bajje. Teriyo n'omuntu n'omu gwe tugaana kuyingira mu kkanisa. Batuule wali mubawa obutebe batuule bawulirize enjiri. Mwina kye mwagala okwogera nti ye tuulaawo wennyini woli omuzindalo gukusange otubuuzeeko tulina eddakiika emu. Saavisi egenda mu maaso. Batuule. Nkukakasa nti awaliwo abooluganda abatafunanga mukisa kukwata muzindalo nti njagala kuwa bujulizi. Naye ate bano abamisiri bano ne bajja ne babawa ne bayimba n'okuyimba ne bakola ebintu ebyo bye bakola. So we tolerate. You turn it to be tolerance. Fe no mu kanisa we don't tolerate. We have patience and we endure whatever they do. Tuyina okugumiikiriza okwo. Patience kitala nnyo. Patience kirala. Mukama yebazibwe nnyo. Babuli kyeva esomesa nti naye nina ensonga. Nina ensonga. Babuli esomesa nti nina ensonga kugwe. Tumaliriza. Tugende tuveewo tugende. Nina ensonga kugwe. Nina ensonga kugwe. Nina ensonga kugwe. Oleka omukazi Yezeberi tolerance eyo. Tolerance eyo. Nina ensonga kugwe. Kakati you tolerate. Naye ffe no mu Bible eno mu kanisa ya Kristo we don't tolerate. Nedda. We don't tolerate. Kati gwe abantu bano you are tolerating with them. Era okyamya abantu abagenda eyo mu Misiri eyo okunywa amazzi ga Sikoli. Yeremiya 2:18 tobala muwendo. Kubanga eddoboozi lyolimu ligenda kuwulirwa liwulira abantu nandiyandibadde agamba nti obulokozi wamu obulokozi bulimu entiisa. Bannange nze saalokoka nnyo dda nnyo. Ndokosaawo 2 emeka 2:5 nzikiriza Mukama waffe Yesu 2:5 2005 ng'akomekereza bw'ati. Musumba John Kaneza yanja tuzo obulokozi awo ekyebando. Kaneza John yanja tuzo obulokozi awo kiro muganga ly'abantu tugenda kukola effujjo lino eritabangawo kiro. Bwe nalokoka nga obimanyi nti okuzaalibwa si bwe bukuliro, we wakulira si obuzaaliro si bwe bukuliro. Nazaalibwa mu kifo kirala n'enkulira ewantu walala. Mu kukula kwange mu Kristo saakulira mu mikono gya muzeeyi John Kaneza. Si mwe nakulira. Yandaga Kristo n'ambuulira enjiri naye ate si bwe nakulira, saakulira mu mikono gye. Ate n'enkulira mu mikono emirala. 2015 awo ngaggwako n'ennyingira mu kyalo Masaka eyo munda. Kati n'enkulira mu mikono egy'abooluganda abalala be nasangayo nabo ne bambuulira bye bambuulira. Omwali Kasozi Gerard oyo abeera jjajja waffe. Omwali abooluganda baali abangi besinza na kumenya ssaawa zino mannya. Abatume ba Kristo, abasajja abakkiriza Katonda, abasajja abali beewaddeyo okuwulira n'okwogera ebigambo ng'entiisa kye bayita entiisa bannange
entiisa yokka nti musumba yuli wali eri ng'obutegedde butegeezi nga kuyita buyisi n'omanya nti ategedde kye wakoze olunaku olw'ejjo ng'entiisa tebangawo eri. Naye olwaleero n'otunulira omusumba n'okuba ekirango nti tugende mu kivulu kya Pallaso, tugende mu kivulu kya Kamiliyoni, n'omala ku Sande n'ogenda n'obagamba booluganda nti mukulike eyo mukubire Mukama mu ngalo. Bantu mwe mujooze ekkanisa, mmwe Bugembe mujooze ekkanisa. Twayitibwa kubuulira njiri, bajja kulokoka naye bajja kulokoka naye ng'abantu ate abagenzeeyo, abantu abavudde mu kkanisa ne bagendayo, emyoyo gye bambala egyo mizibu nnyo gyakwejjamu. Kubanga ne services ezizo naawe ozimanyi, oziraba services ezizo z'okola. Services ezo zaafuuka z'abakepisi bazungu. Services ezo zirimu ekizungu kingi nnyo, togenda nnyo wala, komaawo kungulu babembekkerezaawo. Kukola bu drama skits obwo bw'abaana abato abo, bu drama skits obutula mu wheelbarrow ovuga, kati komaawo kakati genda. Bakuyiridde baketi y'amazzi, busikiti bw'ababbebi abo, kati abooluganda n'obakuumira mu njiri eyo etambula etyo. Lwaki sibasiibula nembaleka? Amakanisa abasumba abali mu kibuga, ensonga eno mugiraba egenda, naye eddoboozi lyammwe ttono. Abamu ku mmwe muti okukyayibwa, abamu ku mmwe muti okulowoozebwa ebintu ebirala, naye nga kino kigenda neemanya nti neewuwo, kubanga g'okutte ekisaakaate kyo ky'ozimbye ky'otaddeko olukomera, naye akadde kagenda kutuuka nga tekikyalina budde, ng'olwedde ekisaka kikutte omuliro yineeyo ewammwe nga luyiira lukutte. Kubanga Wilson Bugembe kyali mu kuzimba, mugenda okwejjuukiriza nti obudde bwataaha nga tewakyali, kubanga yuli baamuyingiza dda mu federation ziri ze baamuyingizaamu, bye bali mu kumukozesa ne bye bagenda okumukozesa. Kukwata abaana bonna abayimba ennyimba z'ekkanisa babayingizeeyo eri mu federation. Owulire olutala abantu batandika okugyayo amajambiya agaddala. Nze nkubulidde batandika okugamba nti abayimbi abali eri mu federation bakolera government, of which nti yes, kubanga federation eri it's a political party egenda maaso. Bawulidde lwaki sibasiibula nemberekereza? Mukama akunkumire, akunyweze mu maanyi ag'Omwoyo Mutukuvu yonna gy'oli gy'osinziirira. Njogera ebigambo bino nti ekisa kya Katonda ekinyweza kikunyweze, oleme kwekkiriranya na kukkiriza kwe wafuna. Abantu abo muba mwagala kubabuulira njiri, si kubafiirako. Bassebo ne bannyabo bw'oyitanga ku street n'ogamba omuntu nti Yesu akwagala, akomawo alokolera awonya, munange lokoka, n'okimugamba olwaleero n'enkya n'oddamu n'okimugamba muleke, okoze ogugwo, ensigo ogisize, gwe siga nsigo Mukama afukirire. Tofiira ku waluganda, tomufiirako kubanga oyagala kukola likodi nti nze nabalokola, nze nababuulira enjiri ne balokoka. Abantu abo basanze abantu bangi nnyo ku street nga babuulira enjiri mu mamotoka gaabwe, bangi enjiri bagiwulidde. Si gwe agenda okumulokola, kisiri kisa kye kimulokola. Tobafiirako bufiizi, tobafiirako. Nze ebbanga lye bambuulira enjiri, okulokoka, abasajja be nasanganga, waliwo omusumba yali ali ekyebando wansi kalitunseeyo nga kikire bulandi eyo, musumba yali bamuyitaani John ani musumba John Oboy, oba John Oboy. Musajja yambuuliranga enjiri, naye nga ndaba omusajja atalina future, nga ndaba omusajja ebigambo byayogera bitalina future wadde n'akamu. Naye nga abasajja balwana okusimba ekkanisa, nze baatuka n'okuleeta ekkanisa ewaka waffe ne bateekamu services mu kkanisa, engato z'abooluganda nga nziyiwamu amazzi nenzijja nawo nenzikweka, ngera service naatera okutuuka nenkwata emmeeza, kubanga bajjanga ewaka emmeeza ne tuzitegula ne tuzijjangawo. Nageranga taata nga abagamba nti bannange mutegule, abooluganda banatera okujja mu service, nze ng'emirimu ngikola kasoobo. Ne bakungumalira ku mulyango wali ndi bannange essaawa ya service etuuse, tukyalongoosa, naye nga byennongoosa tebiriiwo, njagala bakeereyezesa. Nabakolako effujjo lyali liyitirivu nnyo, toyinza na kukikkiriza.
tosobola na kukikkiriza. Nenge bina batula mu church mu gundi mu nyumba munda ng'ebibbe ebiweebwayo biteekamu ebiweebwayo ngambikuweka ngamba kola kifuji era nga bajja mu nyumba wali nga bategera butegezi nti oyo tatuwagalawo. Era okutuusa paka ekadde ekatuuka ekkanisa n'enjigobawo ku kyalo mu ewaka, ekkanisa n'enjigobawo, ekkanisa n'egenda n'esenguka n'evaawo n'agenda n'ayiye ewalala, n'anoonya ewalala eyo wansi eyo nga ku mwala n'asimbayo eyo ekkanisa n'empeweera n'eŋŋamba kino nga kirungi nnyo ate n'evaawo. Nze ayogera bino nagoba ku kkanisa mu nnyumba abalokole mugende tetwagala. Bwe baavaawo n'entandika okuwulira emirembe. Omusajja yansisinkana okumbuulira enjiri nalwanagana naye okumala ndowooza ennaku bwe bazaalinga mmeka. Nga nedda bino byoyogera bino sibitegera nitaga tuddemu tubitule. Nze nga njagala nnyo, nze nga simala gakkiriza, nga njagala nnyo okusoma ebigambo ebyo. Njagala nnyo okubbinkana, okummatiza kyombuulire tumala kuguluba nga simalaga tumala gantwala. Natuula naye ekiro kiramba nnaku zaawerera ddala n'antwala n'angamba jangu nkutwala osome ebitabo oba byagala okusoma. Ngenda otuuka mu luumu yenge yonna kumpi nnyumba yejjudde ebitabo. Nentya n'eŋŋamba omusajja ono. Natuuka n'enzikiriza Yesu naye nga lyali bbanga ddene. Omuntu okutuuka nze natuuka n'engoba ekkanisa ewaka mu nnyumba n'enjigobawo n'eŋŋamba abooluganda ne bakitegeera nti ekkanisa egobeddwawo era ne mbagana obagamba nti Katonda tetukyalinawo kyaki. Entebe nga nkola effujjo lyonna ery'ekika ekya waggulu ng'engatto zaabwe zonna nzijjawo ne nzikweka, wayazze n'engatto bbiri addayo ayina engatto emu. Naye abasajja bambuuliranga enjiri, si kufiira ku muntu, buulira omuntu enjiri. Abasajja basooka okumbuulira enjiri edda, ate enjiri bwe yansisinkana nzikirize Yesu, ate si be banjatuza Yesu. Babuulira enjiri baleki, tobafiirako, tobateeka mugwa mu bulago gwe bakutumamu abo bokka. Tobateeka konsati zaabwe gye mugenda temuyitanga altars nti abaagala okulokoka mujje. Singa ogendayo n'ogamba nti abaagala okulokoka mujje musimbe wano line tubasabire ne mukola ssaawa nnamba nga ya service, nja kubakubira mu ngalo. Ne gwe bakuwadde akako bakusasudde, kubanga Uganda Music Federation it's funded. Buli agenda okuyimbayo ng'ali mu federation eyo mutete gwayingidde dda. N'olwekyo olina okugoberera amateeka g'abakama abo. Ate emirimu mingi nnyo gy'okyakola, ng'oli under that federation. Naye manya emirimu gy'ogenda okukola egyo kigenda kukosa ekkanisa. Kati nze abasumba mwenna abali mu Uganda, Kampala, ngenda kubeera nange ngenda kuteekawo, nange ngenda kwogera nammwe. Kubanga nkimanyi bangi nnyo buli omu yazimba yeekaalo ye. Wano musumba Bugingo bwe yavaayo n'akola bye yakola, mwavaayo ne mugamba oyo kakati takyali part of this fraternity. Bye yakola takyali part of this fraternity. Bugembe Wilson ebintu byali mu kukola, buli omu azinze bw'ati emikono asirise, tebinkwatako. Mumulabanga omwana omuto, mumulabanga akola reasoning ze ez'ekito, mumulabanga ali awo yeetaaga okuyamba obuyambi, mumulabanga ali awo bambi kubanga mulina stories eza sirimu ze balwala sirimu, simanyi bazadde baffe ne bafa. Naye ng'ate alina ebintu byali mu kukola ebiri mu kukosa omubiri gwa Kristo. Bw'obanga wayitibwa mu mulimu guno gw'enjiri ng'ogwa mu birabo bino ebitaano, Befeso 4:11, Befeso 4:12 egamba olw'okutuukiriza abatuukirivu, perfection, olw'okugassa obuweereza, edifying the body of Christ. Byonna by'oli mu kukola manya, weebuuza ekibuzo, am I edifying the body of Christ oba am edifying the world? Mukama kunkumire, weeraba. Nze Nicholas, bye. Kankulekere sister waffe Florence Lukundo ng'atugamba nti bwaka kusabidde ekisa kya Katonda. Nze ne boonanyiigira, ne boonakera ku makya n'onyiiga, ne boonakera ku makya n'ojja platform eno n'owulira obusungu obutenkanika, ne boonawulira obusungu obwenkana w'ensi eno okugwawo. Tolina kyakikolera. This is the real truth.
oba oyagala oba toyagala gegana amazima. Ebiri mu bayimbi saagala kubibagamba, naye ebiri mu bayimbi mweteeze nammwe. Bino oba oyagala oba toyagala biri mu kuhappeninga, biri mu kuhappeninga. Oba oyagala oba toyagala geega amazima. Oba okyawa kyawa, oba okola unfollow, oba oyasaamu ssimu yo gyaseemu, oba onsanga mu kkubo n'ompisaamu oluyi luyiseemu, oba mpangisa ku nnyumba zongoba, obanga omwezi oguggwako salale ayita mu mikono gyo tosayininga kyeke. Salale gwenfuna omwezi wabanga ayita mu mikono gyo bambi galawo ogwo omukutu. Ali wano anoonya likes, anoonya following, mbukyandowooza ntandika okubeera nga platform eno twogera ebigambo bino ndowooza nakakujjamu emitwalo egiweze 10. Si bwe kiri? Si bwe kiri? Tegeeza ku munno nti bwe kiri. Likes, comments ezo ne viewership ezo zolabako okwo. Ndowooza kati nyingi z'omutete mu nsimbi mu nsawo yange. Si bwe kiri? Nyingi z'omutete ndowooza omutete guyingidde ndowooza. Mukama mulungi nnyo, singa namwe mukola ne muzifunako ku ssente ezo. N'otuula obutuzi n'oyogera obugezi ne zijja buzi ziwooma ezo. Onoonya linnya kusitukira ku banno. Passport yange gye nnina mulimu amannya gange gali aga. Bwe mba njagala okwongerako erinnya eddala nina okugenda mu kkooti n'ensayininga affidavit. Ate si kye sisobola kubanga dokumenti zange nnyingi nnyo ze nina okulabika nti nonkola modifying. And I cannot modify now because bitwala obudde ne ssente. N'olwekyo sina budde bunoonya linnya ddala. Erinnya eriri mu passport yange limala. Amina. Omulemeddeko. Buulira njiri ndala. Eno si njiri. Eno gye mbuulira eno si njiri. Tuula wansi weetereze eno si njiri. Bw'oba oyagala enjiri bikula Bayibuli yo osome Matayo ne Yokaana ne Makko. Omwo mujja okusanga njiri ne Yokaana. Ebisigadde si njiri. Siri mu kukubuulira njiri. Oba oyagala enjiri genda ku Sande wa musumbawo gy'ogenda okusanga enjiri. Mukama bankumire mweraba mbaagala nnyo. Ne wabo kuyuguma waka wabo kuyuguma ake kabaka waka akyusa embeera zonna wabo kuyuguma tusaba ke Mukama Katonda w'amaanyi wabo kuyuguma empewo y'amaanyi ennimi z'omuliro waka wabo kuyuguma ke kabaka waka mu makubaniro gaffe wabo kuyuguma tata Katonda w'amaanyi waka wabo kuyuguma empewo y'amaanyi ennimi z'omuliro ke kabaka waka wabo kuyuguma emitwe gyabwe kwaleka ennimi z'omuliro. Mwoyo wa Mukama abanga omwoyo omuliro gwokya waka waba okuyuguma nga Ssekabaka waka tukyuka ffenna
ngose mukama waka wabokuyo ake kabaka tumusabe ake mumasekate gafe achusembera ake mubulamu baffe mumakaga ffe munsi yange omulimu gwange waka wabokuyo okay kabaka okay sebo ochuse mitima jafe